Ndi kolese kantogenda kuddamu kubula. Nali nkubuzeeko wali onnoonyeza n'otanfuna. Mariam ebyaddala wali wabula. Nabulira mu lujja lw'ewamu oba olwa nniba? Simmanya ate nga tolabika. Kikulume. Sini ne Shiba balina bato kwaba babiri owagirana. Neewagira. Aba babiri okwesako ebivulo okyogerako ki? Nsonga zaabwe. Oba wagira oba buli omu alekere munne. Be bamanyi. Olowooza bato ezo zongerako industry mu maaso zijizza mabega? Industry yemanyi kuba abantu bangi bajja kwesalirawo. Kagambo kiko bagamba. Baani? Shiba ne Sini. Mbagambe ki? Kugambye be bamanyi. Mbogerako onyiiga. Sinyiiga. Kuba bantu bakulu. Betegeerera be bamanyi. Banage enaku zino wo abantu obusungu buyitirivu nnyo buli mu kika kya waggulu. Ye munnange omuyimbi Rema Namakula eyakuyimbira tinati naye teyeetaaga kumanya simanya zino zi iPhone simanya zi Nokia. Ye teyeetaaga kumanya omanyi mulimu ekintu ekikusonsona mbali nagambye sigenda kuvaayo kwogerako kwekano ka video ka Rema Namakula. Naye maama 2023 yo abantu obusungu buli mu kika kya waggulu nnyo nenga mugamba mutya mwasiibye mutya kansubire muli bulungi ng'enkola yaffe mbasabire video eno mugimpere like yani nsaba gwe na mukwano ate nabakusubscribinga wano ku Suvi News nti mukwano subscribinga era nyigende mu notification bell oleme kusuwanga byonna byemba nteekayo ye bananga abantu ennaku zino obusungu buli mu kika kya waggulu nnyo banake simayina kumanya ate bye mu side ezeyo ye ekinamo kya kimize tomuteekako kati jjoko simanya munnamawulire simanya omujjako interview biki mukwano ye ogenda omujjako interview Rema Namakula obeera olina okugenda nga weesibye bbiri ate bye mu side ezeyo y'obusungu buli mu kika kya waggulu okuva munange we yalya ssente ze eza muganda we Kadaame yali akolera Saudi munange y'obulamu bwakyukira ddala obusungu buli mu kika kya waggulu ye teyeetaaga kumanya bwe bankujjeeyo ye munange agali mu nkuba agatambula gagamba mbu nno gasanyu mukyala Dr Hamza Rema Namakula mukwana ali lubuto saawa zonna tulindirira bebi owookusatu munange babajaji bakuno batandise dda ogasala munange Rema Namakula mukyala ayagala okuzaala naye munange lwakuba gye yali yasookera era wa ex waffe Kana Kambata crying baby edikezo munange ye ebyokuzaala si byaliko yadde n'akamu kati okuva we yasanga ono ayagala okuzaala kwegamba ye kiri taratibu nnyo ate ng'oluwombo lw'enkoko era ng'agali mu nkubo gagamba saawa zonna tukubako ka bebi akalala munange bino okumanya ti naali lubuto bulijjo omanya azikweka naye munange yagenze Dubai ate tebyamutabuseeko ku stage munange byatabuse ku stage manyi mulimu ekintu kyo ekitamala gakwekebwa ate awo si kwe kulaba nti munange omukyala alina olubuto ate nalukulidde ddala tegere mawulire agali mu saidi ze kugamba mawulire malungi kati munaye Eddie Kenzo waddanga mu kuzanyisa Rema Namakula kyokka ate nga ye tayagala byakuzanya nga ye ayagala bya ddala ye ayagala kuzaala mangu manyi munange okuzaala mangu kiyamba tokaddiwanako kaddiwa kati uno baana babiri oyinza ogamba kawala kato kati ate yagala tokubako owookusatu bannange kwegamba go mawulire gasanyu byazuuso Dr Hamza munnaye alina akayimba kayimba mbu wabula oyina ekipawa ŋoze kyo kituufu amuza ekipawa akiyina ebya ddala mu maaso wano nina taata wa Prince Omar alina byayogera ku mutabani we kamba teleko ka video ali tweyongereyo mu maaso n'amawulire oyogera ne taata wa Prince Omar nga nze taata we era nga nze omu ku bantu abamusobodde okumusupportinga okuba nti atwala ekitone kye mu maaso. Wali oganye omulenzi ono ogenda mu music naye n'omala n'omukkiriza? Saamugaana agenda music naye music abaddewo bulijjo abantu bamukola nga wagambolingi nga abantu tebasobola kugenda kusoma naye nga njagala maliriza emisomo era kati saawa eno limuteekateeka mu mwezi ng'ebiri esatu addayo US agenda kumaliza diguli y'emyaka 3 then atwale ekitone kye mu maaso n'ekirala industry ya Uganda nga woogiraba inkonome yaffe ekyali ntono singa bayongeddeko ebitabo n'akola international music asobola okwongera okuba nti afunamu ssente n'amasomero gy'asomedde mulimu abayimbi abavuddemu ab'amaanyi mu Nigeria n'awalala wonna ate kati musubira ddala okubeera ow'amaanyi kubanga nze goolo yange si yasaawa eno ya mu maaso gye bujja njagala azimba ekitone kye kigende nga kikula mpola omwana wabanga alina kyayagala mwongeramu amaanyi kubanga nze namugamba otandise music gw'oyagala nti gwe njagala naye mugamba nkuwadde budget ya 600 million genda otandika okola video osobole okuba nti okuza ekitone kyo
naye nga mu kukikuza emyezi gy'abadde wano giringa 8-9 ansanyusizza nti abantu bamutegedde kadde yasome ayongereko wanaamala okwongerako addemu aweereze eggwanga n'ensi yonna. Nze weemulaba wala nnyo kubanga ekisooka Prince Omar enjawulo gy'alina eryemu nti taata we amwagaliza kyakola ne famire amwagaliza kyakola n'emikwano ate ne generation y'abavubuka ajja kufuna mikwano gy'abavubuka bajja musapootinga okutwala ekirone kye mu maaso era amusuubira mu maaso myaka 5 ejijja okubeera abamu ku bayimbi ab'amaanyi mu nsi yonna. Byebyo ate namwe nga mbyewuliddeko munange ku saidi ya Taata Amaro kati simanyi munange oba ateyo omukyala Grace Kani naye mwina maaso awo ng'apolooka omugambo eri munaye kwani ku Prince Omar simanyi nakumanya ne Prince Omar kiki ky'otukoze ddala n'okuteeka mu kamera ne twekiisinga ne tukola ki ne tukyawa n'abantu bonna abaali batwagala nga tumanyi okomyewo mu bulamu bwaffe naye munange n'okola bwe bati n'odduka emisinde n'otuleka mu Uganda n'otuleka mpola okuba taata yagambye nti noffe tetuli basiraamu tolina gy'ozitwala naye nga ye munange taata oba omwetegereza badde alabika mukambwe ate alabika ekintu ky'abasazeewo abaakisazeewo manyi munange etuveeyo kuba tebalingiriza kiba kibi okulingiriza omuntu omukulu ate mukamwa naye nga munange bibiri ku saidi ezeeyo maaso wano munaye Grace Kani yabizza ebyama bya Prince Omar byonna biki katugende mu buvidiyo tweyongere. Ekyantiisiza anti kati olaba Grace ekirala ekyantiisiza Omar Omar okimanyi bwenfuna esimu yange mu ngalo nze omanyi mbeeramu n'akasente kuba bankubira akakolo kaakano biki kubanga ye bali tafuna gigs nnyingi kaakati omwana kikyemmanyi tusobola naye nekyeŋŋamba ekirala ndi mukazi mukambanyi Omar okimanyi ate nnyina emikwano emirungi like this very month badde bagubanja honorable Zakina naagusirika beera na musajjawo my gate naagala tofaayo kati ntwala babanja nti mmeka nti mitwalo 5 nangamba kanzitereko ki ngereza namba yalanzo injimu kitegere naye netusasula naye kyeŋŋamba Omar ayagala nnyo okumpleasinga to the extent yatuse nanje tuli ekigambo nga kinene kyagambye ndaze emikwano emirungi onjagadde bikinanga nsigana kwebuyala tange yadde mama wange naye kinaba kyetaagisa kunjabisiya gangenda 2 bajja kunzina nkupleasing bajja muzina ku pleasing kugamba asobola okugamba kululwo kulwange like nkupleasing n'omwana wange kati kyembuuza Omar bamuloga nawe ebintu by'okubaganyamu ebirowoozo nga ne baganda bwe tusabika kakati nze kyembuuza Grace omanyi nze nkumanyi oli mukyala apambanye ate mwagala mulo ate omwagala mwalinga omulalo naye you had settled nti waliwo omuntu otuuka n'osetolinga mu bulamu n'ogamba kakati bwe kuba nga kunywa mazzi manyidde okunywa amazzi ekyeggulo neneebaka then here comes someone n'akuyingiza mu bulamu ng'olina kulya nga nkoko ekyeggulo naye nga taata w'omwana yagambye omwana olwakomyewo n'awambagatana ne Grace Kani mukadde ku ye ate kingezeeko kinene kiyingidde mu family and these people are not happy with me ati n'ekirala nti omwana wawe yakava mu rehab omanyi oli wakolera statement y'obulalo obiranga agamba nti oli mu kulalusa omuntu ng'ate okimanyi naawe bulungi nti abadde yeetaaga buyambe mu rehab obanga ogamba ne byakola kati tabitegeera tabitegeera kati mbutabitegeera tobola aligamba nti nayagala Grace ampiyako kyakola saawa zino tebakikonsidaringa tolina kikonsidaringa kati nze mba omusiri wataawo nekyala Omar yesterday we actually had a fight with Omar. I mean he has a crazy love omutunuza mu nsonga omugamba naye how can we handle this what by he's crazy for you nange sikindowozesa si Omar ayina ezitakola tebitegeera nedda nange kindeetera okulowooza wekito he actually beat me badly because I was trying like we were coming out of the car I'm telling him because yangambe Grace nda mwana wange commanding language ebera nomo like it is okay omusajja yena nga akwagala ate nga ayagala mubeere mwenna era muteeseganya nimwogera okitegeera nagezezaako muwuliriza nangamba omwana yadde ali wala namugamba omwana yadde ali kyotera ne maid nanga nze njagala mwana wange kumanya omanjagala tusaze akenge nemuga taata kakati kawala jikana kotogenda kaddeko
obwengo obukuba ennyo obumensi omutwe kubanga ayinza okuba baby nga illusion ze bazita batya zino omuntu zaafuna ebyoto by'entiisa birabika bijja lwakutamiira netwewa nkugambye ennaku 3 namala kale baby era olunaku lwekyo nemuga baby nesi ate ogenda kuddamu kunywa njaga agaya amanyo ali weird waliwo omuntu ekintu ekimuliko then waliwo tunuliddeko omuntu nze abeera yeebase bambi tafuna tulo teyeebaka kati nenteekako ettaala ne mutunuulira okitegeera like ng'abaagalana bonna you can have sex what you know, and when you're a young couple you can have sex anywhere in mudiro kusinki everywhere and then later someone gets tired nolanga yeebase kati nze seebaka mbeera mutunuulidde okitegeera mu kumutunuulira kizemba njagala olulala njagala nkakasize ddala omanyi ekintu kyali kikusazeeko wekimusala weyetakula bwati wekimusale wala kati omwana baagala I don't know kati bwe kiba kimusala olaba omusayi gujja yes gujja mbambiraba bulungi kati kyesitegeera waliwo drama ali emabegaawo naye nga sigambye nti it is the parents but there is something that is wrong with Omar naye opening up nagamba wente wembadde nga mbulamu wange oba nadda ku biragalalagala kati nendowooza oba gwabimpeereza kubanga siri naawe nedda nti nga omanyi omuntu abagala naboogeramu sinatuuka nendowooza yeetegeeza koko kwetambulirako amanyi nti no what is ayagala tutambule akyagala nnyo ayagala nnyo tutambule naye tetumanyi we don't know because nebyali agenzeeko yonna it is mama ne taata olina omanyira abazadde batubeereramu bwe babaawo tegeera gyeyali agenzeeko tebalina kino kyensobola kumanya naye talina tebalina kye bamugamba kuba yali muto so I don't know Omar alina bitterness nnene kaakati n'ekirala yesterday we actually had a fight with Omar. I mean he has a crazy love omutunuza mu nsonga how can we handle this what but he's crazy for you nange sikindowooza si ono ayina ezitakola tebitegeera nedda nange kindeetera okulowooza wekityo he actually beat me badly because I was trying like we were coming out of the car I'm telling him because yangambe Grace njala mwana wange commanding language ebeera normal like it is okay omusajja yenayena nga akwagala ate nga ayagala mubeere mwenna era muteeseganya nimwogera okitegeera nagezezaako muwuliriza nagamba omwana yadde ali wala namugamba omwana yadde ali kyotera ne maid nanga nze njagala mwana wange mwagala katikati era omwana yatuuse paka ku apartment kitegeera nemugamba kali nagamba kati nanga neyanza maama nange byanjagala nja kulimba sijagala mbu bitandisa okuntama naye waliwo omuntu akwagala n'olowooza oba mulalo kitegeera naga njala mwana waffe abeere wanino tubeere naye wanino bikikonze kale ngenda gende wange mpikingeyo gaasi eri waka kuba sinaba kumuvinga inkulita bintu byonna nange agenda oggyeyo kino nekino nekino n'engoye z'omwana ezisinga ezimu ze zibadde ziri eno ezisinga nga ziri eri neŋŋenda nembijjayo kuba n'olira ndodweri abadde amanjayo ki omwezi nembijjayo nembireeta wano eno kati ku apartment address ani asasulawo we are going to be paying tugenda ye kenyini yasasulawo kati Omar takola sente azijjawo nakyo ekyantiisiza anti kati olaba Grace ekyalo ekyantiisiza Omar Omar okimanyi bwenfuna essimu yange mu ngalo nze omanyi mbeeramu n'akasente kuba bankubira akakolo kaakano biki kubanga ye bali tafuna gigs nnyingi